nga tannaba kutongoza mpaka z'emipiira gya CECAFA. Lieutenant General Muhoozi Rugaba asoose kukyalako mu maka g'obwa Kyabazinga bwa Busoga mu Lubiri Igenge era ayaniriziddwa Kyabazinga William Wilberforce Nadiope Gabulo Owookuna, abakulembeze b'ennono n'aba gavumenti eya wakati. Bw'avudde eno ayolekedde butereevu ekisaawe ky'e Kakindu mu Jinja gy'atongoleza empaka z'omupiira eza CECAFA wakati mu ttiimu ezivudde mu mawanga ag'enjawulo ez'okuzeetabamu. General Muhoozi asiimye nnyo amawanga agakkiriza okwetaba mu mpaka zino era n'ategeeza nti gavumenti neetegefu era neeteefutefu okwongera okussa ensimbi mu by'emizannyo byongere okuyitimuka. The government is also supporting all the other 55 sporting bodies in the country. The government is also in the process of refurbishing Mandela Sports Stadium. Omumyuka wa Pulezidenti wa FUFA owookubiri Florence Nakiwala Kiyingi alambuludde ku mpaka zino n'engeri gye zigenda okuzannyibwamu. Sebo tulina ettiimu esukira ddala mu 8 nga ttiimu ezo zigenda kufuganyiza wano mu Jinja okuviira ddala nga 1 ku Lwokusatu okutuukira ddala nga 11. Abakulembeze ab'enjawulo mu Busoga bawanjagidde gavumenti okubayamba okwongera omutindo ku bisaawe ebiri mu Busoga kiyambeko okutumbula ebyemizannyo mu kitundu kino n'eggwanga okutwaliza awamu. Muzeeyi Bankobye emizaano niwo osinga kugenda. Olundi lw'onayira wano mu Kakindu twende ekisaawe ekibenga tukoleramu nga n'emizaano gikolerwamu. Mu ripooti baba wobokola Abedaira Stadium yatutikira yakola kinene ino. Akulembeddemu enteekateeka zino Toyota Kaguta asiimye nnyo FUFA ne CECAFA olw'enteekateeka eno era ne yeeyama okwongera okuwagira ebyemizannyo naddala omupiira. We shall always also continue to support football at whatever cost. We shall always be there. Doreen Nakajiri, Lepo Isabire, BBS Telefina, Ageesigika. And honored